ng'ajja n'abuuza ku mukwano gwe neiba we omugagga. Yamanya nti neiba tajja kunzigulirawo oluggi kubanga siri mugagga munne. Kale yayimiriranga bweru n'amugamba nti wasuze otya neiba? Neiba, how are you? Neiba, I love you and I wish you a good day. N'agenda. Akaseera kaatuuka neiba omugagga n'abikoowa. Omanyi ovanga ku muntu wakubuuza buli lunaku. Buli lunaku akeererako. Neiba, how are you? Neiba, I love you. Neiba, have a good day. Ono yatuuka ekiseera n'abikoowa. Omanyi kyeyakola? Ng'aggyako ettaala. Oli alowooza nti taliiyo. Naye ng'olowooza ono neiba wabifaako. Ye yasigala ajja. Neiba, how are you? Neiba, I love you. Neiba, have a good day. Buli lunaku nga ne wasanga ettaala teriiko. Neiba yakoowa. Omugagga yakoowa. Omusajja ono amubuuzaako. Yawulira nga bimutamye. Lwaki omusajja alina okukeeranga buli lunaku n'asooka nga mpoganira embwa ambuuzaako? Kyeyakola munnange ng'azimbawo ekikomera ekyetooloola ennyumba ye. Ono nkukakasa yawaganya mu kikomera era n'awoggana. Neiba, how are you? Neiba, I love you. Neiba, have a good day. Nina agamba ngenda kukola ntya naawona ntya akasajja kano. Kyeyakola ng'atekawo amaggwa n'emisanvu. Wona okwetooloola geeti ye ng'oli talina waayitira. Nkukakasa omusajja yalinnya waggulu ku misanvu n'asigala ng'awoggana. Neiba, how are you? Neiba, I love you. Neiba, have a good day. Omugagga yagamba naye ndikola atya okuwona akasajja kano ng'ampulira kantamye. Nkapangire bakatte, nkawe butuwa nkayite wange nkawa butuwa nkawone oba. Mu kaseera ako ng'akyetamiddwa yeebuuza ky'alina okukola. Waayita omwezi gumu akasajja tekadda kumubuuza. N'alindirira nga wayita ennaku akasajja tekadda. Ng'aggyawo emisanvu gye yateekawo n'agamba oba gye gyakanyiiza akasajja tekadda. N'alekanga geezi nga nzigula okukikanguyiza kadde akasajja tekadda. Omugagga ono teyali muntu eyayagalanga ennyo abantu wadde okubeewa wadde okubabuuza. Yali ayagala obulamu bwe ye ng'omu nga ssekinnoomu. Naye omugagga yalina okugenda ku erosi abulirize. Abagambe nti abange akasajja akaayitanga ku nnyumba yange buli ku makya akambuuzangako kaalagawa. Owa erosi we yamugambira nti munnange oyo omwami omukadde yafa. Yali mu nnyumba n'amalamu ebbanga ng'obulwadde bumuluma naye nga tewali na muntu asobola kujja kumubuuzaako. Tewali wadde asobola kujja kumuleetera mmere. Tewali wadde asobola kumanya embeera omusajja ono mwali. Era bw'atyo twamusanga mu nju ng'akutuse afudde naye ng'afudde enjala. Omusajja omugagga yakwata ku mutwe. Ekyasinga omuluma mu mutima. Omanyi akasajja kano kaakeeranga mu maka ge ne kamugamba nti neiba, how are you? Ne kamubuuzako kamanye bw'ali ate nga mugagga. Neiba, I love you. Ne kamuwa omukwano newankubadde yabanga taddamu ebiseera ebisinga nga tayagala kwemanyiiza. Ne kamwagaliza n'olunaku olulungi. Naye akasajja kano ko kaabeera mu nnyumba nga teri azze wadde okabuuza how are you. Teri azze wadde kagamba I love you. Teri azze wadde okaagaliza olunaku olulungi. Kaabeera mu nnyumba okumala ebbanga eryo lyonna paka we kaatuuka okutuka ne kafa. Omusajja omugagga yawuliranga gwe bafumisa ekiso. N'agamba Mukama Katonda, omusajja ono yafangayo okulaba bwendi ate nga ndi mugagga. Naye ye yatuuka okufiira mu nnyumba nga teri amufuddeko. N'atuuka okuzikirira nga teri asobodde kumuyamba. Omusajja omugagga yawulira bubi. Yaddayo mu maka ge n'atuula n'agamba ensi eno. Ebiseera byonna n'ebbanga lyonna ebyeyongera okuyita ateri yaddamu konkona ku luggi lwe wadde okumubuuzaako wadde omwagaliza obulamu obulungi. Omusajja ono yali first omugagga ogenda oba okubuuza erosi we baaziika akasajja kano era we baamulagirirawo yagendayo okutuuka nga baakateeka ku lusalosalo kubanga tekalina bantu beewaabwe. Yatunulira amalaalo era naye yatula ekigambo kimu n'agamba nti yonna gy'oli mu mwoyo mukwano gwange nkusaba nsonyiwe kubanga wampa omukwano n'okwagala
bye saalaba bye saamanya ate nze bye saasobola kuddiza nayina obugagga bwonna n'ebirungi byonna naye saasobola wadde okugulira oluggi okuyingiza wanjagalizanga a blessed day every day naye gwe tewafuna kakisa ka muntu yenna kukwagaliza lunaku lulungi buli lunaku wakeeranga ne wenaterawo emisanvu n'oŋŋamba nti onjagala naye gwe tewafuna muntu agamba bigambo ebyo nti akwagala kale buli lunaku wakeeranga n'ombuuza engeri gye ndimu nasuze ntya ndi ntya naye gwe watuuka okufiira mu nnyumba nga tewali azze kukeberako kumanya bw'oli nayina buli kimu naye wafaayo okulaba nti mba bulungi naye wali tolina ky'olina naye teri yakufaako kulaba nti oba bulungi omugagga amaziga gatonya n'agamba katonda wange singa kale abantu nga bano tuyiga okubeera mu nsi nga tuba treasuringa asinga abantu nga bano tuyiga okubawa omuwendo abantu abawaddeyo okwagala naye ate bo nga tebaagaddwa obulamu ye nga bumpi nnyo abantu leero weebali tubasanga mu kkubo ate enkya baba bavudde mu kkubo lyaffe nga beeyongeddeyo oba nga munnange bazzeeyo gye baava mugagga yakaaba amaziga era bw'atyo n'abuzeero si omusajja ono teyalina ku baana teyalina ku baŋŋanda teyalina ku ki nti alina akaana kamu naye kali mu kyalo era bw'atyo omugagga yalagiriza n'agamba akaana ke bakaleete n'akateeka mu maka n'enkalabirira era bwe batyo baleeta akaana k'omusajja ono omugagga n'atandika okukalabirira n'akaweerera paka we kaatikkirwa amakulu mu lugero luno natandise kugamba nti buno obulamu lugendo gwe nange tuyita mu lugendo luno mu lugendo luno tusanga ebintu bingi oba abantu bangi naye amazima ddala abantu tusanga basanga okumala akaseera ate obudde we buyita munnange bwe tuba tweyongeddeyo ate olwabo ne tubavaako ne tweyongera mu maaso tewali babeerera mu bulamu bwaffe kubanga leero weebali ate enkya bagenze nakubuulidde nti gye wazaalibwa be wazaalibwa nga weebali leero tobalaba gye wasomera leero tobalaba abaana ne bw'olabako ba ogi ba obbi batono gye wafumbirirwa bangi tokyabalaba amaka mwe wakulira bangi tokyabalaba n'abamu okubira kasimu naba ne bagamba bano bagenda bweru bano baafa bano baabaki bano beeyongerayo so it is only for a moment that we meet people. That is why we need to make special every moment when these people are still in our lives. Because the truth is, they will not be there forever. Tebagenda beera mu bulamu bwo emirembe gyonna. Abo abantu b'otuula ewaka ne wekkaanya. Nange oyo yantama. Omala biseera okugamba nti yakutama. Olunaku lugenda kukya nga takyaliwo. Mugumiikirize kano akadde kaaliwo. Let there be a special moment when you're still with these people. I'm telling you, God sends these people in our way for a purpose. Katonda alina ensonga lwaki tusinkana mu budde obwo naawe. Alina ensonga lwaki mu budde obwo sinkana omuntu oyo n'okolagana n'omuntu oyo kubanga leero waali enkya taliiwo. Kati okumwekkaanya, it's a wastage of time. They will be gone tomorrow. Bajja kuba beeyongeddeyo ng'ekiseera kye twaba meeting nga kyaggwako. Asoka ti omala budde muno omukazi watunajja n'anyumya emboozi bw'aseka n'akola faani oyo akikola ebintu ebyasaagasaga binnyiiza bikunyiiza but someday she will be gone oli munoonya nga tomulaba abo abantu munnange abajja n'akusimayiringira n'akubuuzaako omukazi oyo baneeyantama yesasasasa oyo gwovuma nti yesasa olinoonya simayiro ye nga tekyadda abo abakubuuzaako n'olowooza nti mugugu olunaku lulikya nga tokyabalaba nga tewakyali akubuusa abo boolaba abaana ababeera mu nnyumba ne bawoggana ne bazanya maami daadi n'owulira nga bakutamye abaana abo leero weebali enkya bali babagenze abamu bali babafumbiddwa abalala baligenda bweru bajja kkula bagende mu bulamu bwabwe ate otandika okuba misinga abo abantu abakukyalira ne bakonkona ku geetiyo n'obalaba ng'emigugu omala budde baliwo kaseera buseera abo boosuuza mu nju yo tosobola basuuza myaka 10 era olunaku lugenda kukya munnange bagende abo boolaba abalinga bolooza nti bakusabiriza bootula nabo ne mulya wamu n'obekkaanya kubanga obawadde ettooke n'obekkaanya kuba wabawo akakopo ka caayi mukwano gwange leero wakabawa naye amazima gali nze enkya bali babagenze